Waliwo ebintu mu bulamu buno bye weetaaga okusobola okweyongerako okugaziya ku ndowooza yo ne ku byenfuna eby'enjawulo. Mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero, ensimbi n'emirimu tugattiddwako Hajj agenda kuba ng'atubuulira gw'omuntu ayagala okuwangula mu mbeera eno eya korona. Ebintu bingi bikyuse, biki by'osaanidde okukola okusobola okuba nga ogaziya obwongo bwo n'okufuna. Ate bwe tuvaayo tugenda kuba nga tukubuulira biki by'osaanidde okumanya ku ngalo zo wobanga oyagala okukyusa bizinesi obutalemererwa. Nkwaniriza ku program ensimbi n'emirimu nange omumbejja Ndagire Leila. Okubeerawo obulungi wamu n'okugaggawala bye bimu ku bintu bye wandigambye nti omuntu abeera atuuse ku buwanguzi, ng'era abantu bangi bakola bukubirire okukyusa embeera yaabwe okutuuka ku bino. Naye abaffe nga bwe guli nti ebintu ebisinga mu bulamu kuba kuyita mu kugezesa okubituukako, waliwo by'olina okumanya okuyita ebigezo by'obuwanguzi mu bulamu. Okubaako nange wembadde nina abantu benzize nkola ki benkolagana nabo benneegomba nabo nti bw'omala okukwata ekirooto kyo bwe kiba nti no kya busuubuzi n'ogamba nti no neeteese nakasero twagala kutandika kusuubula, ani gw'oli naye? Kuba abantu bonna si ba mitima gye gimu. Ofunyeyo omuntu ow'omutima omulungi, tandika okuba omugonvu, because attitude, omuzungu akiyita attitude, enneeyisaayo. Manya nti n'omuntu ono muyingiddemu ntya. Nze kambulira abantu engeri gy'otandika okuyingira omuntu gw'olaba nti omwegombye nga era oyagala akuyambe. Ekisookera ddala omuntu otandika na kumusanyukirako nti weebale kola. Nosa oba oyinza muyinza okiyita olwaleero nti osudiya, otandika omuga okuza otya, otuusa otya wano n'omusiimirako. Kati bw'omusiimirako ne attitude yo enneeyisaayo, oseka otya, omusekera otya, osanyuka otya. Omuntu yenna bw'alabanga omusanyukiddeko naye kimwanguyira okukwagaliza kuba naye aba akitegedde nti okoze eki omwagaliza. Kakati bw'otandika omwesibako mu mpola, but along the way manya nti buli lw'obeera n'omuntu naawe olina okwebuuza nti omuntu ono anfunamu ki, kuba mu mbejja teriiyo mukwano gwonna gutambula nga tewali kyowa. Buli lw'obeera okumpi n'omuntu sooka oweebuuze nti gwe nninaanye ono ki kye mmuwa ye afiiringe nti anneetaaga, kuba mulina buli mu mbeera olina okuwa embeera y'ensi owa naye bakuwa mu bwavu bwo mu butalina wakiri. Yes, win-win. Beera nga oli muwulize, beera nga omwangwira, ojja kulaba nga otandika okumujja mu kikyoyagala. Abantu abamu tubalinaana lwakuba twagala information, abamu tubalinaana lwakuba twagala batuyigirize. Ne bw'aba ng'oyagala akuwe olina okuteekawo embeera nga naawe ofiiringa nti alina engeri gy'akola ki gyakwangwiramu gyakufunamu, then through that ojja kuba ng'otandika okugenda ng'oyingira. But along the way obadde mu bantu abafuna miliyoni 2, trust me, naye bw'oneerwanako ennyo ojja kufuna 2. Naye abantu abagalira ddala ebirooto byabwe okubeera eby'amaanyi banoonya abantu abagendedde ddala waggulu, ne babayingiramu nga bo tebalina kye balina. Awo omuzungu akugamba nti even when you are losing you are winning. Obabeeramu nga tolina kyolina, oli awo omuzungu akuga loser, tolina kyolina mu bo. Ye oba owangula nti mu bo bwona abavaamu n'oddayo mu be walimu abali wansi ennyo, ojja kwekanga ng'ate ebirowoozo bye n'entegeeraayo esitukako okusinga ku bantu bali okola ki. Tosuubira kugamba nti n'ogenda kubuukanga igo ye kamunye naye ng'otambula n'ambaata, tekisoboka. Gw'otambula naye yonneeyisaayo. Nalabako ekifaananyi ekyalimu abakulembeze ba Kenya. Ekifaananyi ekyo kyali so powerful to my mind, nga mulimu Uhuru Kenyatta yasookamu, mulimu Uhuru mutabani we, mulimu taata wa Raila Kibaki, Raila Odinga. Bonna nga we baatambula ogenda okyekanga mu kifaananyi ekyo nga we baali bonna gye bigenza okugwera nga babaddeko abakulembeze. Yes, gwe gubadde omukululo n'abatabadde era be babadde ba leading opposition. Kikutegeeza ki nti club gye beteeka mu club ey'abawanguzi. Kati obuvunaanyizibwa abo kweteeka mu club y'abawanguzi. Osobola okutwala embuzi oba ente ku ttale naye tosobola gikaka kulya. Kati buli kimu manya nti kirina we kikoma. Amagezi n'oli tajja gakuwandiikira wansi nti nga kuwa, gw'ojja kubaawo, it's up to you. Gwe obwongo bwo okutandika okulaba omuntu bw'akola ki,
bwakola njagala okutegeeza nti olwaleero abantu batandika okukola ebintu nga tebalina goals, tebalina biruubirirwa. Naye ate n'ebiruubirirwa bibeerako obudde. Kyembawa ekyamagezi nti olwaleero keera okola ekye bayita scorecard. Ogambe nti bye bino byenjagala ebiruubirirwa byo. Ebiruubirirwa lwo, yes, teri muntu asobola bikutegeerera. Kuba kyensonga lwaki babiyita nti bibyo. Bikwate obiwandiike wansi ofuneko w'obitereka. Ngo obitunuulira omuzungu akiyita affirmation buli lwozuukuko oba ogenda mu kinaabiro n'okatunulako mulimu ekintu omanyi bye tukola nga omuntu omulala senga tulaba nga tubikola ayinza okulowooza nti tuli bagwe baddalu naye ffeffe nnyini biba bikwata ku ffe y'ensonga nti lwaki byaffe biba bitwongerako kati affirmation oba okukkaatiriza okwo kati okeera ku makya noga nti ekirooto kyange kyali bwe kiri mu mbejja ekirooto kirina okubeera nga kiri defined nga kimaze okutegeerebwa ng'ekifaananyi okisiize nga kiwedde biveeka by'okugamba nti nja kikola ntya buli lwotandika oga nja kikola ntya otandika okumikisinga kuba ebikugaana okukikola bye bisinga obungi ebirooto byaffe ebiseera ebisinga ebitulemesa be bantu betwagala baganda baffe bakyala baffe bakadde baffe mutunulidde nnyo stories nga ez'abayimbi buli lwaba akugamba nti natandika okuyimba kyasooka okugamba taata wange naŋŋaana taata wange n'akola bw'ati senga oba ogenza okitunuulira kitegeeza nti bo baatandika okulaba kiki bagenda okuba nga bakyewuliramu naye bakadde baabwe ne batandika kuba bo bakadde baabwe baali tebakyerabiramu muli omuzungu alina kyayita paradigm endowooza paradigm lyekuŋŋaanyizo ly'ebirowoozo nti ffe twamanyire waffe tuli balunzi bante tuli bamwanyi kati buli lwoleeta nti ngenda kuba muyimbi tekiba mu kuŋŋaanyizo lya birowoozo byabwe era kye basooka okugamba ono abadde ki omwana ayagala kunooneka ayinooneza naye bw'otandika okukola shows era ogenda obalaba nga babaleese babasitula ono ye maama wange ono ye taata wange kati olwo nga kimaze okukola ki kakati ekirooto kyo teri agenda kiraba naye kyembadde nkugamba nti abatwonoonera ebirooto byaffe babeera bantu baffe omuntu omu bw'akugamba ekirowoozo ekitoolako negative thought n'akikuwa kati ate ekirowoozo ekyo abakugu bagamba nti weetaaga ekigattako negative positive rather emirundi 10 just to neutralize kiri yes okukijja kati omuntu bw'akugamba ekibi kimu kyetaaga ebirungi 10 just okujjako kiri kati bw'oba tobifunye kati ng'ova ku mulamwa kakati wekiwe nkugambira nti ebirooto bw'olaba bw'otunulira omuntu nga tagenda kugatta ku kirooto kyo togenda ng'osamwasamwa ng'omubuulya kubanga okwata ebirowoozo ebinene nnyo ate n'otandika obigamba obwongo obutono ennyo kati ekivamu gaga ate abantu abo batwagala be bantu abasemberayo ddala okutukkiririzaamu waliwo kyeweerabamu omuntu gwe wenkulaba olina naawe kyeweeraba kyolowooza kyoli munda kati self belief erina kubanga eri muggwe buli lwobeera ewantu oba mu mbeera ng'omuntu akulaga nti no tolina kyoli era abantu abo abalabi bonna mbagamba nti abantu abo mbabeere wala ne bwaba muganda wo ne bwabeera buli lwakulaga nti no tewekkiririzaamu kiveemu muveeko mubeere wala kubanga kitandikira muggwe okumanya omuwendo gwo mulimu ekintu nze kakati kyoyinza okumpita olwaleero nkikole nenkugamba kiyinza okuba kirina kyekijja okunyongerako naye okusinziira ku muwendo gwange nawe wendi olwaleero kino kyensuubiriza ompitira olwaleero ogenda kunkozeseza oba millions 5 omwezi waliwo omulala nga ajja ziraba nti nnyingi naye nga nkugamba kati okusinziira ku muwendo gwange ngulaba nga tikola kati self esteem ate beera n'abantu abakwafaminga ate era ndwe bw'oba n'omuntu ng'omulaba kuba oyinza okulaba ekintu mu muntu bambi ye nga tannaba kikola ki kyerabamu kati osobola otya okumutuuza n'omubuulira njagala nkubuulire ffenna we have greatness in us buli omu asobola kisinzira ku kikyoteeka mu bwongo obwo olwaleero nze nnina wano abaana boogera Luganda naye singa omu atannaba kwogera mukwata ne mumutwala e Japan mu myaka 2-3 ajja kujja nga ayogera Olujapani nga tamanyi nti n'Oluganda lukola ki kitegeeza nti n'obwongo buli open ku kintu kyonna ekikola ki kati gwe bw'omukwata omuntu n'otamuteekerawo barriers ezo nti osobola okukoma wano kubanga abantu fe abeeteekako ceiling nti wano wenkoma
batugamba nti obubaka obw'obuvunaanyizibwa w'obufuna kiba kirungi obuteeka mu nkola y'engeri yokka ejja okuyamba okuba ng'okola okusukuluma kw'ekyo ky'osuubira n'okukyusa obulamu bwo katusuubire nti kijja kuyamba ate ogenda kiteeka mu nkola. Tugenda bumulamu kati ni tovaawo.